Mulindirira program Koti y'amaka. Amma nalunda enkoko ezo nga myezi okulima. Newe nalima waliwo omuzungu nga gwe manyi yagenda okukola ki? Omuzungu? Nga nagulako essaawa etabala nengula n'essaawa ebala. Kwezo ssente. Omuzungu ze yakuwa. Wagulako essaawa etabala n'essaawa ebala. Kati we nagiseetinga neeyingira mu TV zeena. Mami kati olaba tubadde tukyali wali ono omwana abanzi ba ssente babanzi ba ssente nga beebuzaabuza nebbawange kyokka nga gwogenda okugula akabiriiti nononya kati gwe lwaki obba ssente z'oli? Nanti mulimu olaba nga ziringa ezigenda okuyamba ewaka nga olaba olinga taata ewaka naye nga tesigwe taata wawe. Bo bwe bafuna akantu kaba ono bw'akafuna akantu akalya yekka n'abaana bange tabawaako. Kakati mbadde saagaludde mu kubba ssente za maama. Bukyanganzi boba kati tugenda myaka emeka. Nera we bakiteekako nga likolina. Mama nsanyuse okulaba. Kale mama mulongo. Mama mulongo. Embeera eŋŋaaniridde. Nsooka olamuse kubawuliriza. Naye batuwuliriza. Mbalamusizza nnyo n'abatulaba. Beebaza emirimu gye bakola. Beebazizza nnyo emirimu gye mutukola, gye mutukolerako. N'embeera egaanyi. Amannya go gwe mukyalaani? Nze mukyala Hawula Namusisi. Mukyala Hawula Namusisi. Oziiridde ludda wa? Nviiridde Buloba. Oviiridde Buloba. Nyumizaamu ku buzaale bwo bakuzaala wa bakuwakola otya wasomako bye njagala okusooka okutegeera. Obuzaale bwange banzaalira Luweero. Kaakati okusomako maama wange naafanga mu 95 saasoma nnyo kigenzi wala kubanga nali kubaki ku baganda bange. Kati saasoma nnyo kigenzi wala nga mbeera wa muganda wange. Kati kwe kufuna olubuto awo mu 1995. Nezaala omwana wange asooka. Kati bwe nazaala omwana wange asooka omusajja teyampasa. Yali twali tubeera Nansana nga omusajja takoze eki tampasizza. Nangamba omwana wange mumpe mbeere naye. Omusajja? Nze sijja sobola kukola kikulabirira olwo ng'afunyeyo omukazi omulala. Kati olwagira omusajja n'akola ki n'afa. Omwana wa myaka 3 oyo first born wange. Ali luddawo oyo first born? Yoyo ali awo naye mulwadde. Kati nenkola ki nengenda mu maaso. Kati nenfunayo awo nenvayo Nansana nengenda wa ebunnamwaya. Kati bwe nagenda ebunnamwaya awo 21. Kati awo nenkola nnyo nenkola bizinesi ng'emirimu gyange gitambula bulungi, nkola saaluuni neewola mu bbulaaka ng'emirimu gyange gitambula era bammanyi. Togenda bwaku saaluuni ya muzungu biki naye mami okuva 2010 siddangayo kukwata ku ssente. Ekintu kijja ne kinjiikira bwe kiti. Olwo byatandika bitya okwonooneka? Byatandika okwonooneka nga nkola ki nga ndaba bakasitoma tebakyajja. Buli bajja bagamba tugendeko ewa Namago yatuwole. Bw'afuna akasente takola ki? Takomawo. Nebigenda nga bigira mpola mpola. Nengamba ye oba ki nga nze sibitwala nnyo nga bikulu. Nagenda okulaba emmunyeenye zijja mu nnyumba, ebinya bijja mu nnyumba, buusi zijja mu nnyumba, ensowera zijja nga kijja kimu ku kimu. Enkuba bwe beetandika okutonyawo ng'ensowera bikola ki? Bijja mu nnyumba. Kati neneebuuza awalala nga tebikola ki? Tebigendayo. Kati neeno gye nnaakagenda e Bulobe era bijja. Tutandikire wali tobuuka. Bw'obuuka tetugenda kutegeera.
tokwatako obulwadde olwo butandise okujja obulwadde nga butandise okujja kati ono mutabani nga ye tanjagala era tasulangako wange yajja ku lubuto lwono yajjawo nga ndi lubuto lwono wali ogenda kukola ki nali nfuna emirimu nga gya ssente wezito ng'oluusi ziba ntono oluusi nga ziba nnyingi kyewava toyagala ono ate ensonga nga tanjagala ng'asulaku wentuuka nga mpuli asaagala bigatta gyali ng'ate waliwo gwenkwana ng'ate ndaba yayagala osikange awo bw'oba owuliriza ng'otegererawo nti wali we ziba zigatta ne sotinga nebikyankala n'ebyabakazi n'abasajja byonna awo olwamala nasulako ne mukomera olwo bakwatira ki babiteekawo nti byakafyu nga Museveni agenda kwogera tukyali ku saaluuni olwo tuvudde ku nswera tutandise olumbe engeri gye lwali lutambulamu kati olwange kati nfuna ekintu nga kijja kinjiikira bwe kiti nga kyendwako oba tosobola kwekyusa bwoti kijja emirundi egyo 3 nayeeka neŋŋamba ye kino kiki ndoota akaana nga kano nga kankozesa neŋŋamba ye oba nze nabaaki ndoota amajiini nga nwana nago mu kirooto nga gagamba ndagire ewa Namagoye ndagire ewa muzungu ffe twagala muzungu kati bwe neekakabako neŋŋamba faya nga obidduka naye kati buli kaseera mbeera mukulwana nzokukasiina maanyi mami nzokukanze nazenna nga gwe bakubye siina mirembe siina ssente omusajja tanyamba talina kyanyamba watakyukakyukira omuntu oba nkoko ekintu ekyo n'okikozesa bw'okozesa ekintu ekyo ogenda ogoloka nga amaanyi gakuweddemu tugende mu maaso omusajja nga naye tanyamba talina mulimu kati embeera eyo gye ntambuliramu bwe nfuna akasente nga kagenda bano nga balwala kale waliwo bulaza wange nyambayambako n'okwewola ku ssimu kati bwentyo bwenkolaki bwembeera n'oyo amanyi kulya bulinga kasaanya mutandikako sooka omale obulamu obubwo oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuzaako mukwano nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola nyongera okwebaza olw'okwerekereza kano akadde n'otambulako nange wano ku Star FM ku Star TV ate naawe ali ku YouTube bingi mbibeeramu by'owulidde ebitagenze bulungi omala gasonyiirayo by'owulidde ebigambo kino ne kiri tetuli balamu tuli balwadde twekwatiriza bwekwatiriza okwejjamu gw'omuwuliriza ky'ogenda okunnyambako ky'oba owuliddeko ne ky'oba osinziddeko ffenna nga bwe tulano tuli balwadde gattako n'omwana ali eri akaaba gwe batutte eri naye katubikwasaganye mpola mpola ojja kutegeera embeera gye ndimu kw'onaasinziira okunnyamba kaakati maama ekirala kiki ekikutawanya ggwe ng'omuntu sirina mulimu kati ne taata w'abano mbala sirina musajja nze maama nze taata nze ndabirira eno famire nga bwe tuzze era bwe tubeera oyo agula abirya yekka nabano tabawaako omulongo babiri Sarah gemanya gange kale agula kyono agula nga abirya yekka abano abayita mizimu egyo mizimu nze sikolagana nabyo bali banfukidde nga ndaba bebalinga abayagala to oyo omulimu gwakolera ewaka ono nga yakuletera ebisi gwe newe omutunuulira woti jangu kutunuulire gwe ono yagenda okutta wenakirabikirwa nga sinaba kigamba muntu oba ku TV newe omutunuulira gwe kozesa omutunuulira ono agenda kutta wenakiraba
nganze saakigamba nti oba yagenda okunsi naye nze nakiraba bulabi nga kinjigirawo ekitibekimyaso kalina ebimyaso kale bali kati bw'omutunulira omulabamu ki essaawa zino sikyalina kyemulabamu mubamu ebimyaso bye tubanga tulinga abalwanira nga bikola mu njuba mwezi bitooke mazzi n'awatali mazzi kale bingi okutwalizeewa ngawe kuba mulimu ebimu nga osobola onoonya ebirwadde ebiryongawo ngawe wakula we bati kale njagala nyinyonyole ku mwana ono olwo we bamutwala ewa we bamukuddiza wa bbanga ki oba tebamutwala bamutwala kati bwe bamutwala awo taata we yamutwala awo taata we bwe yamutwala n'amalayo akabanga katini taata we n'afa kati taata we bwe yafa nga wa myaka 3 n'akola ki taata we oyo ye yasikira taata we yazaala abaana 2 ku nsi kati nze nazaala omulenzi ye n'azaala ki omujja wange n'azaala omuwala kakati n'akola ki n'abeera eyo mu kyalo naye alabika teyasoma kati okuvaayo ng'akoze eki ng'atabuse kati yasooka kusalasala nkoko ze n'azisuula kasasiro n'ajja ewaffe ne bamungobera nga nakazaala ono omwana mu 2017 kati kwe kujja ogenda kwogera tofa kale sooka oli kati gwodala kugera ki amma nalunda enkoko ezo nga ngenza okulima naye we nalima waaliwo omuzungu nga gwe mmanyi yagenda okukola ki omuzungu sente nga nagulako essaawa etabaala nengula n'essaawa ebala kwezo sente omuzungu ze yakuwa wagulako essaawa etabala n'essaawa ebala kati we nagiseetinga neeyingira mu tv zeeno kati nebyo nabisumbulamu abasolo gintereereza kyesitamani oba nagirabanga bifaananyi ndabiki programu empangudde ali ku Star FM program Kooti y'Amaka omulongo 2 Sarah ngemanya gange nyongera okubuzaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba n'okuwuliriza nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola ebyonna kubisekirwa gwatalaba TV gwatali ku YouTube atatambula nange oyinza okuba nga tomanyi mbeera gye tulimu naye no program badde nsaba buli muntu teeka ku YouTube yo genda ku YouTube channel yo oteekemu ti Kooti y'Amaka programu eno oba osobole okugiraba omukyalo ono ng'oggyeko okuba nti yazaalibwanga Namagoye eyo teyandibadde ensonga naye obuzibu obuliwo kubanga nze era mulaba mu byenjogera byonna sinnakulembezaako kikula kye because waliyo bannamagoye abali obulungi si bwe kiri tekitegeeza nti bw'obeera Namagoye olina kuyita mu mbeera eno gy'okola ki gy'oyitamu ate nga n'okugamba yagambye nti yali atandise okukola emirimu gye nga gitambula kale tugende maaso omwana olwamukuwa n'obeera naye we tukomya kale yemuka boyi wange otule walugwane bajjajjaabe ne bamugoba Robert ne bamugoba kati najja kyewange kati nasula mu balirwana yasooka nasulako mbwe wa mama Aida nasulako ewa dokita nga tuli bunnamwaya n'atandika mpolampola nze Museveni annoonya baba bakuteekamu ssente nali nkolera oluusi kale tuyinza n'okuba kati ddooza bamutwegatta nabo mami n'atandika mpolampola nze Museveni annoonya mpagira Bobi Wine netugamba omwana abadde ki tanywa mwenge tanywa sigala talina gurupu mu kyalo yayigayo kulima kwokka kwamanyi alima bulungi era nga bamuwadde wano alima kigwe gubadde omulimu gwe mbu yalimira abantu ne bakola ki ne bamuwa emitwalo 9 mbu mama Aida n'akola ki n'azirya naye kakati nga tetutegeeragana olw'obulwadde butandika yasula eri mu banneiba bwandaba tuyisiŋŋanya ne banneiba tebaŋŋambako nti omwana wo mutuweeko tubeere naye nange nensirika ku kyalo ne baŋŋamba genda ku poliisi olope ku banneiba abo lwaki basuza omwana wo
nekola nayinanga omumuzibu nesirika nga nsobola okwogera ekintu oba tikati menyeka nosooka olya ngaolinganga amenyeka nga tukolera mu bukookolo bugologoosi mijiini misambo ebityo kati mami nga bw'omunyiiza ng'asalaasala ebintu bye byonna ng'abisalasala byokya kasasiro neŋŋamba ye ono omwana yasimba ebitooke byonna n'abitematema bw'omunyiiza aswagira nnyo oyo taata w'abaana bange nga tamwagala nga tolina microphone naye ng'ate olina gyoba weekwese oba mu kiyumba ng'ekyo oba mu bizimbe nga oba tugeze nti ekisenge kiriko ekimyaso ekiyiseeko nekisigaza ekifaananyi kati n'atandika mpolampola mami okutabuka kati ndi wano asiba yeebase nnyonnyole bulungi ensonga enkulu ya mwana ono tetunagenda ku baana abato n'obulwadde bwo birwadde kyokka ate nga sibiina paka inagendako oba baaliita na ssabo naye nze natuukayo nga ndaba waliwo kapeti z'ente oba mali baganti aza kyemba ngamba weekiki nga kuliko n'ebbendera waggulu nga piki gye tugiddeko nga mulimu we neeyagala okweyita kabaka naye ate nga ndaba obwakabaka bwange tebugenda vaayo kuba sisobola zimba guzimbe gwa mayi gulaga nti ndi kikabaka kubaye nakyekyo nakirowoozaako nga ndowooza oba bakabaka bamala zimba gazimbe gabangaazi mugama katonda omulungi oba galeedi wento nga bwenjogira kakati omwana nakola atya kati natandikirawo okutabuka nayiyizaako mu gasidi gabajja nga zino embaawo nga ndowooza oba nago gasobola okusika ekifaananyi kirwereeko kuba nabyo nabibajjiramuko naye nga ndaba tebijjayo ginti nga n'oluzungu manyi ng'olutonotonaawo paka we nagwa mu lunyankole nga ngenze oba olukiga oba lunyalwangu tetuseka oli ku Star FM program kooti y'amaka omulongo babirye Sarah gemanya gange saba okutegeeza ati mwana mulenzi Kisitu wali nnyo wali ku Hanifa Towers Kisitu kaliwa neyanzege mwana wange Kisitu abeera bali ku Hanifa Towers. Kisitu alina amasimu ag'essente entono. Kisitu alina ebikwatagana n'ebyamasanyalaze byonna. Alina TV mu sayizi zonna mu kala zonna. Kisitu ojja kubanga omufuna kamalo basomera ku simu ye eri 070M5349 070M5349 oyina bwogamba ye yayogera namaloboozi nange njagala obbamanya 070M5349 oyogera ne baani bagundi bajjaki basiitenga baani bamariya ne baloozi bali luddawa abaleka bunnamwaya kati ku ssaawa eno badde oyogera nani we mbadde nsomera ennamba nga temulimu ennamba ezimukwatamu zo kale nakwekamu ezimu zenalimanyimu nga saagala zentawalanye kumi kuba oba wakatuukawo ne bagamba jangu ate okole jangu togende egundi nga biba bisumbye kati obeera naani kati mbeera nyomi oyo yaani maama wange maama wo neera nakajja ndowooza nkimiiko kuba nali sikiruddeeko nga nze mayi gwenkwana yabeera maama wange oba gwenkozesa kati ku ssaawa eno okimanyi nti maama wo lwaki tomwagala bw'oba okitunuulidde gosobola olaba ti simwagala anti yaŋŋambye
nanti ebyo byaliwo giri emyaka nga tusisinkanye ekizimbe nga kyaka kizikira kyagala tuleetera ntalo ng'ekizimbe kyagala obbaawukanya kati ku ssaawa eno omwagala kati nze ondabanga kintunuulira waliwo ennakulaba ng'ogeze TV naye nga simanyi toba ndituukayo nenjagala nange okulaga nti oba nange neeteekawo ndabe naye nga kyaleka sibyoliko nga waliwo engeri y'akasikosiko ne kasibbi oba wali okakwatiddewoko simanyi sikyajjukira kale omutwe gutera okuluma bwe guba gukuluma owulira otya tewali kyempulira okuleka mpozi empewo nga yempiseeko ey'amaanyi ate etera kugira omwana ono alya bulungi ekibeerawo mami kyalya ekibeerawo kyalya naye nga ye ayagala kulya bulungi ayagala makuloni biki naye yagaana okunaaba yagamba ye bw'alifa balikolaki n'ennyumba bali munaaza ogirabanga omuzigo ogutaliiyo n'ogirabanga omuzigo oguli zino enjala lwaki toyagala zisalako leeta engalo zino n'enviiri ng'ate enjala tuzisaleko salawo bw'osobola neyanziza mu dduka wali muleetereyo ejjirita neyanziza neyanzeega nga ndabanga agala ejjirita empya twanguwe oba nayokata nosimanyi gikozesa naye omwana ono nga nnyogoga nina bye neeteekamu ebyaka nebizikeza mami simanyi kimuluma abeera ayogera asula ayogera abeera ayogera ebintuntu balyagala gavumbula ne baani ne benali nkwana nga twagala kweziikawa ndwala naye nga mulimu abamu batyayo bajjayo ate wali abaagala obateeka awo ne tusooka abamu twesibire nange nefuumuuka konze naliko mu bafuumuuka ng'okisobola okujja nembanga nkukonawo nti nekuyingira nga naye tokimanyi nti onyingidde naye ng'ogenda owulire oba ddoboozi likyuse ng'ogamba gundi bimanyi gundi njogera ng'olwo nyingidde mbulira ku bizibu by'omwana ono ebirala kati awo ne batugamba mugende malimeko ku malaalo ga taata olwo obulwadde butandika ne tugenda kati mwana wa mujja wange yakolaki yamutwala taata we bamuziika eyo Ntebe kati n'amutwala ne maama wange yafa anzaalira ddala naye omusika we ye yamutwala ne bagenda abantu 3 ogenza okulima osangayo kamera ne bagenda abantu 3 kati era nebabeera nga talifunyeewo ki njawulo kati netutambulako mami kati oyagala kulyaki nze kibawo kyendi enjala ekuluma kale era n'enjala yanumirako okumukumu naye nga simanyi toba nsobola ogiroopera omuntu kale nze kinaaba kikutawaanya nze ojja kuŋŋambanga nti oba enjala ekuluma oba ki nga maama akuleeta nga tugula ebyokulya nga bazinteera gyesitazisobolera zijjayo enkisente nga baziteekawa ayinza oziteeka ku masimu ngambo naziteeka ku gativi olumu nga gwolina okujjukira bw'oba okomye kyekikulu nja kukubuulira nga mmanyi okwekwata ku mitwe gy'abantu neneefuula nti kwendiiridde kwenyweredde ebyo byebindeezaawo kale bwe wamutwala okulima ku bijja era mami teyafunawo ku njawulo genda kunfuna ewali ku byokulya teyafunawo ku njawulo neŋŋamba ye omwana wange ono yabadde ki era nenkola ki nengezaako awantu ne baŋŋamba mbumpewo za kikazi ezimuluma mbw'alina jjajja semyeyano neŋŋamba ye jjajja semyeyano tanywa mwenge abeera anywa sigala ng'ono ye takola ki tabirya kyokka mami abeewaabwe tewali nankubira simu nti oba omwana waffe bannyambeko tewali n'omu ng'ate baakiraba ng'atabuka
bakiraba nti atabuka kati bamundekera kati waliwo muwala wange abeera eyo nakawuka n'agamba ye maama wampita mwana wa muganda wange n'agamba maama ojja owulirize ku mami mulongo ayamba ki abantu awo ne ntandika okuwulirizanga ne tugendanga mu misomo ne maama Witini ebunnamwaya ne bamaama Diiki eyo ebunnamwaya ne banyambayambako kati ne ntandika okukubira ku masimu ne nkukubira kati omwana ono asula luddawa tusula naye mami yakomawo yavaayo mbalirwana yavaayo kati obeera naye mbeera naye njagala ombuulire ekiro ng'agenda okwebaka bwabeera asula atunula atolotooma teyeebaka nange bwe mba nfunyemu otulo gwe neno weebaka ogolokoka omusanga akyatunula nange mbeerawo ku buliri nentunula otulo netumbula okuva ssaawa 6 paka ate tunzibako ssaawa nga 11 awo nenzijukira okwebaka kati awo era osanga atunula bwaseka leero simanyi kuseka biki nze njogera n'amaloboozi ebimu ng'obiwuliramu ebimu tobiwulira owulira awunnuna nze njagala kukola keesi z'abafu nze biki bwatyo alogootana nnyo ebintu by'okufa nansobera neŋŋamba ye omwana wange ono ye alibadde andeetera akasukaaliyandibadde aleeta kasukaali kumbeera eno gye tuliko kuba mwana mukulu ayina emyaka 2 mu emeka mu 2 oba mu 5 9 1995 naye omwana mu mbeera gye tulimu siina musajja omwana omulenzi omuto siina musajja siina naye yeebase mulabirira nga bwe ndabirira buno buganda bwe obuto kati mami yembeera eyo gye ntambuliramu abeerawo kuzuukuka kulya otanjolezaako ku bintu tannimirako takola ki buli kamu n'okakolaki n'okamuyiiyiza kati neŋŋendako eyo mu kikajjo gye wandagirira naŋŋamba nti no ono omwana wo yeekoza bwekoza si mulwadde eyo ne tuvaayo neŋŋamba nkoze ntya era nensala amage okumutwala awantu kizibu omala mulimbalimba n'olyoka omukola ki omutwala tayagalira ddala bino tayagala kusaba tayagala kiki kintu kyonna omwanze kati kakubulira ekituufu twalina gye twali tujja era nga tujja kukulaba noba twawuguka tutya twagenda musawo kakati omwana ono yali abbiyeko ku kintu kyonna kati mu buno obulwadde bwe yeetoolatola oba teyeetoolatola yeetoolatola naye kati banziba babadde abo babadde banziba n'omwami wange nga banziba abo 2 bwe nkolayo obusente ono abutwala n'omwami wange abutwala kikye tuliko bannange nkola obusente nze ngula ebintu njala za mutabani ojja zisuulayo teyanza nnyo mami kale kakati okunaaba tugenda kukola tutya bwonaddayo onaanaaba nkuwayo sente bwonaddayo onaanaaba nebakomayawo nenkulwerera nali navaako n'ebyokunaabira sente onaabira nazo zikubya onaabira bwereere kati bwonaddayo onaanaaba nyamba onaabe tujja kubeera bamukwano nja kutwala eri gyoyagala okulaba abayimbi nina negye nali ntuusetuuseyo naye nga ndaba wamaanyi ate mulimu byenjagala okwekwekamu nga naye ate bo tebeekweka naye wasonze kati onaanaaba naye lwakubeera mbambulamu n'engoye kiriwe kati olaba kati nga gwe oyambadde white ne black osobola okufuna amaanyi aganaaba naye kati nze nsobola ova eno neŋŋenda bugenzi nennima mba siina maanyi ganaaba kuba mba siina ngoye ze ŋŋenda kukyusa ate nga nali nyambaddeko ku suuti eweze emitwalo 5 ate nayo nga baginsalirako obusalizi kuba baali bagiŋŋamba emitwalo 2 nga kuliko amakooti gaabwe mmwe
mwepankapanka nnyo eno programu ejja kufulula buli muntu yenna era mwepankapanka enefulula kuvya ddala ku maama nga bazikkiramu nga bebazambukiramu abayizaaka oli ku Star TV nebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World era nga nkutegeeza nti ku Shanta Beauty World ewakaliga tulina ebizigo bya skin ebirungi ddala okuvira ddala ku mutwalo gumu mitwalo ebiri n'okweyongera tulina sabbuuni w'abakyala tulina sabbuuni wa skin tusiba enviiri tuyigiriza abaana tusangibwa wakaliga naawe atwetaaga oba yeetaaga mulongo kuba 0772686178 ogenda kubanga ofuna bulungi nnyo mulongo babiri Sarah era ojja kubanga oyogera naye maama obuzibu bw'omwana ono obulala tuyoke tugende ku bali abato abasembayo obuzibu bweba otampulira atanjagala njala mulimu lwemanyi olwasatyamu nga lulinga olunzimbirako tanjagala abeera awayogera ebitakwatagana kino nakiri tetunyumyako nga wano bwe tunyumizza kati munyumizza abeera ku lulwe nze olaba nze olaba kale oba yenza omuntu abeerawo atasobola kwesomera ku ssente zo ng'ozimpadde oba ngende wali ngambeampadde ssente ng'abalala we bakola asooka n'agamba unino yampadde emitwalo 8 oba kati nzikolemu nga yeezimbyazimbya mami kati olaba tubadde tukyali wali ono omwana abanziba ssente bwe banziba ssente nga beebuzaabuza nebba wange kyokka nga gwogenda okugula akabiriiti nononya olukumi nange nalitadde wano sirulaba kati ono ng'alutudde oli ng'alutudde nga zonna bazeegabanya ng'ate gwogenda obbagulira emmere n'ebibiriti n'amafuta bo bakola gwakulya buli kati gwe lwaki obba ssente z'oli nanti mulimu olaba nga ziringa ezigenda okuyamba ewaka nga olaba olinga taata ewaka naye nga tesigwe taata wa bo bwe bafuna akantu kaba ono bw'akafuna akantu akalya yekka n'abaana bange tabawaako nze nno mu kusooka nali mmanyi oba kati nga wonaabeera gwe nga weeyita mwana ng'ate ne maama we yennyini akuzaala agenda kweyitaani mwana oli ku Star FM oli ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange bino bebayita nti ebyennaku bisekerwa kyobula nseka ate n'amaziga ne gajja mu maaso manyi embeera gye ndimu manyi embeera y'abalwadde bange manyi embeera y'abalwadde bonna betulina kale saagala kozi gwani Robert saagala wagakyusamu n'enkolwa gutiimu nali mbeera oba nago gwatuukako waneemu kakati mbadde saagaludde mu kubba ssente za maama bukyanga nzibba oba kati tugenda myaka emeka nera we bakiteekako nga likodi nakyo kikola kuba nezilikodi bazaagala gye tukolera nera nga kyaliyo webaki nze siremera ku kintu kyaliyo nazibba natubiriza toddamu kuzibba neyanzeeka kale kati yagala kukolera ki lwakuba waliwo ate abasiba ne bagamba nti ate wuyo yabbye ate tetugenda kusiba tewali kyetugenda kwongera kukola naye nga byenjagala bingi bisobola ozimba agazimbe bisobola okunkolera ga kompawundi bisobola okunkuumira agafaananyi gange neepika nengeneetikka
yo bingi okutwaliza ewamu naye ng'ate ebimu nali njagala mbikole emyaka gyange gikyali mito nga neegombye agazimbe ge nasaaga kati bwe nkukutteko bwe nti oli mulwadde njagala bakutwale mu ddwaliro maama ngenda muwa ssente. Mama mbadde neerabidde nali nsula wa muganda wange gye nafunira olubuto kaakati bwe yali ayavula nasika asidi bba wa muganda wange yali avuga mu motoka n'amwokya eno yonna kaakati alina ebiwundu eyo naye nga kati n'ebyakala ebyakala yajjanga muto kati oba nakino kibagambe tubeera mu bibiina byaffe ebya lubino tebituyamba kati mami osobola okubeera nze ne bba wange nga gw'oli muddugavu nze ndi mweru kakati olugira bwe pulezidenti baweereza ku ssente ku akawunti kati awo we batubbira mu kusayininga wano tukoze ebibiina bingi tetufunamu naye tusaba mutuyambeko ebibiina byaffe ebya lubino bitambule ng'ebyabaki ebyabalema tufuna ebibiina naye batubba bubbi tetuyina buyambi nobeera mu nnyumba era tetwafuna na kawunga ka covid ne tubeera omwo abaana bange nga bafa enjala omwana wange omuto naŋŋamba ye maama leero tetujja kulya nseenene leero tetujja kulya mukene nno gwayita nseenene oli asani nagamba leero maama nga sijja kulya nseenene naye ebibiina byaffe biri eyo nabyo tebitudduukiridde tusaba bannaye basaba omuntu yenna akulira ebibiina by'abannamagoye bateekemu amaanyi kaakati tetulina buyambi buli omu ali eyo yeewunika bwewunisi tubadde tusaba bannaye mutuyambeko mutwogerereko naye buli akifuna bba bubbi bajja ku rediyo ne beegonzagonza naye tetufuna buyambi bw'aba lubino bajja bo kati abantu twawuza ebizimbe nga nze ensonga eyo gy'oyogeddeko nkulu kaakati omuntu yenna ng'ayinayo ekibiina ky'aba lubino ekituufu osobola okukyegattako nabo ne bakuyambako ensonga eyo nze ng'omulongo babiri esaara sigikuliriza nnyo kubanga si yensibuko y'ebizibu by'omukyalo ono nedda ebizibu by'omukyalo ono ebirala bya bulamu bwa nsi eno ebikwata omuntu omulala yenna oba ebifunibwa omuntu omulala yenna obulwadde bw'omwana we ono bulwadde nga nange bwe naazaala omwana nantabukako bw'ati warre yange weeri nti omwana ono ng'oggyeko okwogera ennyo okwo okw'amaanyi ateekwa okuba nga n'okulya talya bulungi kuba bazadde be tebasobola mmuliisa bulungi bw'omukwata abadde kati annyogoga ddala ate ebigere byo bikyannyogoga ate kati ayokya ebbuguma lino erizze kuno okwokya atera okwokya bw'atyo simukwatako mami kozi temutera kwogera buli omu abeera bibye tubeeranga mukazi mujja mu nnyumba tugatta kyakulya mami kati bwe nfumba ekyokulya ng'akirya nga yeebaka ebiriko mu maaso gaabyo nga temanyi bidda mabega wange omuwuliriza wange omulungi omulabi wange owa Star TV omulungi mukwano gwange omulungi kusaba n'obuwombeefu onsaasire sigenda kugamba nti manyi obulwadde bw'enju eno sibumanyi wabula nsobola okubutegeera era tusobola okujjanjabwa era tusobola okuwona olina abaana bameka wamu 3 be bali ababiri kale katuumulemu katono nnyo mala okufuna abaana abadde babatutte wabweru babadde batutawaanya tulyoke tulaba ate nabo ensonga ezibakwatako Star FM ye radio kwenkola kuva ku Monday paka Lwakutaano kuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 Star TV tubaako buli Lwakutaano ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro programu eno neddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'omutuntu YouTube tubaako buli lunaku teekamu ti kooti y'amaka programs oba oziraba mbasaba tuyambe famire eno simanyi na ssente ze twetaaga bungi kubanga kuliko obujjanjabi kuliko okulya ennyumba gy'osulamu mpangisa waliwo mwannyinaze yagenzimbira obeera wembeera amiina
katusaba okuva ku kyokulya ongambye akawunga njala nebeerawo neruma abaana balya mukene buli lunaku. Katonda mulungi singa ye mukene tumufunye okusinga ate nga olumu takola ki olumu nga taliiwo. Kale bibeegambire basaba obuyambi. Bannaye abatuwuliriza mbeegayiridde nsaba munnyambeko nange neeyagaleko. Mbadde nsaba mutuweeyo ku buyambi batujjanjabeko naye maama tuli bubi. Ebintu binnuma ekiro ekintu ne kinjiikira ekintu kinkozesa nwana n'amajiini. Mutabani wange wuuyo mumulaba n'omuto yalwala mbu aniya. Bannaye siina mirembe mu nsi. Neebakamu kati ndi kwewungulamu obudde bunkwata ssaawa 11 awo wenzijukira nti omuntu alina ki okwebaka. Naye ng'obudde bwonna nabumaze ki nga neebase. Siina mulimu gwe nkola sikyalina bizinensi. Nasuubulako ku manda gonna gatudde mu nnyumba bajja kwewola. Nsaba ku buyambi banzijanjabeko. Mbeegayiridde bakama bange. Bagambe mwenna abawuliriza radio. Mwenna abawuliriza radio eno Star abalaba TV abawuliriza ku radio nsaba buyambi munnyambeko mu nzaala ogwokubiri oba ne maama ona nnyambi n'atukyazaako wano. Mukama njagala abawo omukisa nga munkoleddeko ku ebyo byemma. Katumala okufuna abaana wabweru n'oluvannyuma tulyoke tukomewo. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange wano ku Star nkwaniriza nnyo mukwano gwange wano ku Star FM 97.5 96.9 emyenye y'eggwanga. Nkwaniriza nnyo wano ku Star TV nkale mukwano wano ku Star TV olunaku olwaleero. Nkwebaza emirimu gyonna gy'osobodde okukola olwaleero. Weebale nnyo weebalire ddala. Alina amama tukendeze ku maloboozi. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano gwange alwazizza. Saba Mukama Katonda akusuuse afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Programu yaffe Kooti y'Amaka wano ku Star TV ebeerako ku ssaawa 4 ez'ekiro buli Lwakutaano ate programu yaffe eno Kooti y'Amaka ebeera ku radio ku Star buli lunaku. Olwaleero tukyazizza abagenyi baffe ab'olwaleero. Olwekyo nkusaba okakkane otereere tutambule bulungi mu programu yaffe Kooti y'Amaka. Nyongera okwaniriza gwe yakatwegattako wano ku Star FM 97.5 wano ku Star TV tweyanziza nnyo tweyanzege mukwano gwange webale kwerekereza kadde kano ne tubeera ffenna. Abaana bano ononono betubadde tugenda okwogerako ndowooza. Kaakati tata abo ogambye kati mwayawukana. Era tubeeranga bw'otulaba. Kati onaameketa amannyo. Byenjagalira ddala kati eby'abaana. Agugumuka ekiro. N'awulira ng'ayogerayogera obuntu nga tobuwulira. Kati ate alina n'ekimuluma eno wansi. Kale jangu wano boy. Jangu ne chapati yo nga bw'olya. Alina ensigo emu ezimba ne bandagirira ku ddagala. Ne bandagirira eddagala naye bwe ndisiigako kikeera kibuze. Ate bwe gigira nga kikomawo. Kati ne ngendako emulago, bwe nagenda emulago ne baŋŋamba mbu ne bagenda kunkubira essimu. Nagendayo mu feebu naye nakati tebannaba kunkubira ssimu. Kati era gye mbadde nninda okumulongoosa oyo ekyo ekimuluma. Naye nga baŋŋambako mbu tekyetaaga kulongoosa mbu baamuloga bulozi. Kati bwe kityo mami bwe kiri. Afuna obulumi ku ssusu bwe kiba kizze. Kizimba buzimbi nekibeera nga kaloti naye nga bw'okikwatako kimuluma. Bw'otokikwatako tekimuluma naye nga ssusu amufuka bulungi biki byonna bikola bulungi. Naye okuleka okuzimba obuzimbi bye byokka ebimutawaanya. Kale tujja kusooka tulinde tulabe ekigenda okuva emulago bwe banaddamu okukubira. Kwe tujja okutandikira
kye bana babbo bagambye tugenda kusooka tujjanjabe bino kumeketa amannyo biki ebyo ebirala n'ebyokugugumuka ekiro. Ate ono omulala ono ye naye awezezza myaka 2 naye tayogera, ono alina myaka 5 naye tayogera bulungi, oba kiva kuki nange simanyi. No myaka 5 naye byayogera omutuma ku dduuka tabimanyi byogera bulungi. Asoma agenda ku ssomero. Yali atandise covid bwe yajjira. Kati ali mu baby class naye nga tamanyi kuwandiika. Naye ng'awulira. Awulira nono naye awulira omutuma ndeetera kino akataasa ngato anti bannyambako oluusi mbasiraba bintu ne bannyambako. Amasoko galiko ekikyamu. Ebyawala sibira kati ng'ebinyaabwe biba bitulumbye ebigongolo be bannyambako ne babikuba ensowera kati bano be bannyambako ne babikuba. Mama ekintu kizo kizze ekiwuka kiikyo ne bankubirako. Kati be babindaga nono naye abimanyi obbikuba bumunyera bujja buli kiwuka. Kati amaaso go bagamba lwaki tegala bawala. Mbu waliwo akantu ffe bwe tuzaalibwa mbu akatakola ki akatatuliimu akatabaamu kwegamba kiri kizibu kyakubeera albino. Kati awo mbasiraba bulungi biri wala butini nnyo bwe bityo. Naye nga bino ebirala byonna obiraba. Kati era kyekyannemesa okusiba enviiri nkola bukozi kalaazi bwe zityo naye nga sisobola kusiba kutunga mpiso bwe ntyo omuntu mba nja mufumita. Kati bwe ntyo mami bwendi. Ebizibu by'omwana ono omulala butayogera kokka naye tannaba kumeketa ye mannyo. Tolina kulwana nga tannaba kumeketa mannyo. Abaana wabatwalako ewaabwe bo? Sibatwalanga. Naye ng'omanyiyo? Simanyiyo. Taata waabwe n'amugyawo okubatwalako ewaabwe ne bamanyayo? Taata waabwe nina muganda waabwe amanyiyo. Kaakati ssezaala wange ankubira essimu n'agamba nti muwala eno tojja mujjawo mulogo nanga ndoga nnyo. Kati andoga alina taata wakeberera mu mazzi biki kati nazaala wange yakafa naye baŋŋamba togendayo kukola kikuziika. Kati oba yevaako emberebeze eno oba biki simanyi. Nedda ate ono gwe batazaala eyo ate ye. Kaakati sezaala wange yennyini yeyaŋŋaana naye nga babeera eyo Busoga bano abaana Basoga gye mbazaala naye nga simanyiyo naye waliwo bamulamu bange bemmanyi basobola okuntwalayo bwe mba njagala. N'ennamba ya ssezaala wange ngiina naye nazaala wange yafa mu Desemba saamuziikako nga neraliikirira ebyo ebyokundoga. Kati ne bakuba amasimu jangu oziike toziise ku nazaalawo nenkubira muganda mwannyinaze yaŋŋamba gwe bagamba obusiraamu tebukola ki tebunonooza ebyo bakuveeko. Kati bwe ntyo mami bwendi simanyiiyo waabwe. Oli ku program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nsaba abalabi bange abawuliriza bange mikwano gyange mwenna nsaba munzaale nsaba munkwasizeeko era nsaba munnyambe mikwano gyange nsaba munnyambe tusobole okujjanjaba famire eno tusobole okujjanjaba obulwadde obubatawaanya. Katonda tusaasire era akkirize tubagabirire ekyemisana ekyeggulo ate basobole okubeera nga ffe. Omukyalo oyo omulimo gwe gwakoze ogw'okuzaala abaana bano abaganyulwemu abafunemu kubanga yedduwa y'omuzadde yenna bamubeerera abaana abalungi baleme mubeerera baana babi. Olwedda ono mulwadde ye tugenda kumujjanjabirawo. Kale nsaba n'obuwombeefu kyonna ky'oyina kyonna ky'olina onyambe tusobole okujjanjaba omukyalo ono. Njagala ompeereze ku 0752 10 11 13 ne ku 0776 10 11 15 bagenda kuddayo ewaka bampeemu ennaku nsobole okusaba obuyambi buno nsobole okunoonya akasente bwe mmala okukobeza n'enkakuŋŋaanya nja kubakubira essimu balyoke bakomewo tulyoke twongere okunoonya obuyambi. Si bwe kiri. Kale saba maama babuuzeeko ayongere babuuzaako n'okubeebaza ate abasiibule nga bw'abasaba.
naye abawuliriza Radio Star abatulaba ku TV mbeebazizza nnyo obuyambi bwe mugenda okutuwa mbeebazizza byonna bye mutukolera we mujja Mukama abakoleki abaddizeewo ekisinga kubanga Mukama y'amanyi kyayinza obbakolera naye embeera egaanyize maama nze taata nga bwe mundaba wano siina buyambi kyokola tekikola ki tekitambula siina kasente mu nnyumba nsaba ne pulezidenti atukendeerezeeko mu takisi atuteeremu ku bantu transipooti agikendeezeeko naye tuli bubi nnyo gwegamba okutambula okubaako gye mulaga transport aba mungi batukendeerezeeko nze waliwo newennabala ng'ate ninga abala emmotoka ezitali zalina nsobola obala emmotoka gy'olimu ng'ate nze ndowooza nzaagivuga eri nga oba kale nkirabidde ku TV nga ndaba eweza omulundi gumu ng'ejjuzaawo oba kati tugeze kati nga wentudde mwene entebe ng'ejjuzaawo ng'omu kati oba nga wotudda ku microphone nga zijjuzaawo nga lumala nga ziggalawo oli ku Star TV bwe nti bagenda okusiibula mukwano gwange omulabi wange omuwuliriza wange mukwano gwange nga nsaba onyambe onkwatireko tujjanjabe omwana ono asobola okutereera yajja okuyamba mama we yajja okumulabirira nze naawe tetugenda kulabirira mukyalo oli lubeerera wabula omwana we bw'atereera ne bano abaana be abato ne batereera bajja kubeerawo ku lwa mama waabwe naye okaba amaziga ng'omwana ono ne maama tebanyumyangako agambye olwaliro kwe kubadde ng'okweriraana n'omubuuza omwana ayokya nti nze mulongo simukwatanga nako n'olwekyo omukyalo ono omwana we anaabaana amuyamba atya ng'ali bw'atyo maama si ayagala embeera ebeere bw'eti oba omwana naye buno buba bulwadde buba bulwadde bwe tugenda okujjanjaba era nga tukakasa nti nno bujja kuwona saba yena akwatiddwako asobola okunnyambako omukyalo oli alina ekigambo kyayogedde eky'ebibiina bya bannamagoye bambi ontuukirira ne tumutuukirira ne mumuyambako ne naafuna benefits ezo naafuna kyalina okufuna bwe waba nga waliyo abalala ababifuna essimu yange eri 0752101113 ne 0776101115 baagaliza birungi byerere mikwano gyange omukama katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba tubakubirako ku bye bye bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba